Eddie Kenzo asazeewo olunaku olwaleero akolewo edduwa ey'okwebaza omutonzi olw'okumoonya accident. Amanya eddoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX Media ne bazanyo ba SMX Media Queens and Kings abo be subscribers ba SMX Media mwebale nnyo bambi mwebale nnyo ddala okusubscribinga ku SMX Media n'atandika kwera ngu subscribinga nkuwa ensonga bbiri ez'okusubscribinga nti wane tuba ne latest updates buli lunaku buli ssaawa story wegulawo ffe tugikolera ate ekyokubiri stories zaffe tuziconvertinga nzibeera nga ziwewuka data waleme kubeera ng'agenda mungi so bamika kusaba subscribing on SMX Media tojja kubera ngu missinga updates ndala zonna olunaku lwaleero bambi oluvannyuma wakaitawo yennaku mmeka singa 2-3 nga Eddie Kenzo amaze okubeera nga yafuna accident enkeera n'akola press conference ne wayitawo olunaku lumu nsuubira yes ziringa nnaku 3 ezakayitawo nga Eddie Kenzo amaze okubeera nga afuna akabenje emmotoka we yeefuulira emirundi ebiri n'ekoona pavement then neebuuka mu bbanga ne yeevunula ekigo Wembule empiira gyonna negidda waggulu baayasana buyasa ndabirwamu y'amabega okubeera nga basobola obbakukunulayo oba Eddie Kenzo okubeera nga bamuyisaamu mu ndabirwamu y'emabega asobole okubeera nga awona olubabo naye nga olunaku olwaleero Eddie Kenzo nga omusiraamu omulala yenna kyeyandikoze oba omuntu omukkiriza yenna kyeyandikoze kobeere nga toli musiraamu ng'oli mulokole mu Protestanti mu Katoliki oba wezikiriza yonna gy'okkiririzaamu olw'ekyo kyonna ekyatuuka ku Eddie Kenzo n'emmotoka engeri gye yali efaananamu oluvannyuma lw'okufuna accident ng'amazima omuntu ng'osaana kuddamu n'oweekuba mutima n'otegeramu Mukama Katonda yamponyeze na accident nera ng'olina okumwebaza olunaku olwaleero Eddie Kenzo asazeewo okuyita basheehi n'ayitako n'emikwano gy'abatonotono engeri gye biri bya corona social distance teri kugatharinga abantu bangi nnyo era naye bwendabye ku bantu bayise babadde ndowooza abantu nga 9-10 esaagala okisuuse nnyo nze nkugambye bantu 9-10 oba nzaalaba obulungi oba siraba bulungi nze ndabanga abantu 9-10 awo tebasusse nnyo bali eri be baatugaana okubeera nga tukuŋŋaanya n'asobola okubeera nga yeebaza omutonzi bwe Allah n'asobola okubeera bambi nga alaga okusiima olw'obulamu oba second chance Mukama Katonda gy'amuwadde kubanga yagiyita second chance kubanga teri yatunula ku mmotoka engeri gye yali efaananamu n'olowooza mbu abaalimu baasimattuka awo naye olw'ekisa kya Mukama abamu bagamba mbu lwakuba emmotoka za bbeeyi ezo n'olaba etuuse okugirawo eti nali ensonga kyavuddemu nga mulamu naye kiba kisa kya Mukama waliwo ayeekoona obwekonyi n'agwa ku kkubo n'ogenda olaba mbu afudde waliwo oli ava ku kabboda n'agwawo n'afiirawo naye bambi ye Eddie Kenzo asazeewo okubeera ng'akola edduwa yeebaza omutonzi olw'ekyo kyamuyisizzaamu okumwonya accident n'abeera ng'akyali n'omukisa ogwokubiri akyali mulamu osobola okulaba ku future wife akyasobola okulaba ku baana be n'abantu abamwagala Eddie Kenzo wano ku SMX Media tukwagaliza birungi byerere ngera sawa gwe nayagadde story yange gye nkoze okusubscribinga wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegira ffe tugikola naye ng'ekisingira ddala okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvertinga nzibeera nga ziwewuka data aleme kubeera ng'agenda mungi gwe abeera alaba story zaffe kakusaba mbi subscribing tojja kubeera nga wejjusa SMX I sign out.